tulwanira obumanyisi kosa sina nyine mawoko ya Maserengeta tubanyivu nnyo tuwamulonda n'agenda tiye tukolera. Abalonzi abadde beekalakasa mu mirembe bayise mu luguudo lw'e Masaka okwetolola obugo obw'enjawulo mu kitundu kino nga bakutte ebipande ebisaba kkooti egoba omusango guno. Bano basibidde ku ofiisi y'ekibiina kya NRM Mpigi era nga bagamba nti omusango ogwaggulwa ku mubaka waabwe John Bosco Lubyayi teguliimu nsa ate nga kutambula kasoobo. Yali omubaka mu Paalamenti Kenneth Kiyingi-Bossa yawaabira John Bosco Lubyayi ng'agamba nti yenyigira mu mivuyo gy'ebyokulonda ate n'atakoma okwo n'agulirira abalonzi n'obulabulabo okusobola okumulonda. Mu kulaga obutali bumativu, abalonzi bategeeza bwe bati ku nsonga eno. Ndi munyiivu nnyo n'eggaali njirese, ndi munyiivu nnyo. Baafumba emmere Wasozi n'agigabira abantu. Zeedi yagaba ente ne Bosco yagigaba wali ente. Alopa ki? Ffe tukooye. Mawoko ya Maserengeta tujja kukikkiriza ssebo Mukama waffe tetusobola. Oba mwagala mulina okujja kwaka ejjayo nja kuvaayo wano. Twawangula akalumwalaali. Tusaba ekintu kimu. Bosco bw'aba awulira ng'ayagala alope ffe abalonzi. Bw'aba tasobodde ffe kulopa ffe balonzi ajje Lubyayi asimbe wali naye asimbe wali tubasimbe mu mugongo. Akalulu tukamukuba alaali nga naye alaba. Twagala n'Oweekitiibwa Pulezidenti akimanye nti amadda ga Lubyayi e Mawoko tage madda ga NRM. N'olw'ensonga eyo tuyambe omusango guve mu kkooti aleke oli akolera abantu baba wansi. Kibindo balonzi basalawo akkirize nti bamuwangula so ave mu kkooti ebyalimu ayongera kusiga bukyayi. Era bannamawokota balaze obutali bumativu olw'engeri omusango guno gye gwatwalibwa e Mubende so nga gwali gusobola bulungi nnyo okuwulirwa ne mu kkooti ey'okumpi etali y'e Mubende. Naye bwe tulaba ng'omusango gwaggyibwa gye twalonderwa Empigi ne gutwalibwa e Mubende na guno ogujwanga buli lunaku bagamba ti enkya tukooye jjojjuuzi tusaba ab'akakiiko akalamuzi baveeyo batule mu nsonga ezo ng'omubaka waffe twamulonda kutuweereza so si kumuzunza mu makooti. Oba Bosco awakana ajje akalutu kasimbe mu mugongo alemera kubonyaabonya gavumenti. Ffe akalutu akalonda mazima n'abwenkanya tekali mu kubbira yadde n'akamola okuba bo baali bamanyira kubbira luli baatugamba akalutu ke baagula kagule kati byabalema bali mu kutabaala. Kinyiizizza nnyo paka obudde bwonna olw'ensonga nti kati nze bulijjo mmanyi kintu kyaggwa naye batulemeddeko simanyi kye batwagaza ki batwesonyiwe bafune ebyokukola ebirala. Okusinziira ku mpaba ya Kenneth Kiyingi-Bossa agamba nti alina obukakafu obulaga nti akalulu kano kaalimu emivuyo mingi nnyo wamu n'okugulirira abalonzi era ng'ayagala kkooti esazeemu okulonda kuno akalulu kaddibwemu. Omulamuzi wa kkooti y'e Mubende Joseph Mulangira ayongezaayo omusango guno okutuusa olunaku olw'enkya wadde nga bano bombi baweereddwa omukisa ogw'okutabagana. Alozia Sengendo, WBS TV, Mpigi. Akyali mwana muto ayiye ebirala abiveeko eby'amawoko.